Fudeyo mukulikeyo nnyo mwena ataba mukumula mukaba n'obulango bakama baffe nga betwagamba muno shojo liko wajita Celeb Jazz nange Kabaka Smith era nga munnange abatukoledde entebe eno ya Bwakabaka oba ya Kingship Seat babayita banaffe bagalirewo at furniture wali enankulabye ku kizimbe kya Prime Tower D room D5 awo basanga ate nga mutune kirala tutambula ne banaffe ba King Montage Studios bano munnange nga babeerawo okubanga bakutusako good photography videography oba yagala kukolera kalango oba yagala kukolera buntu bulango bwo ku Facebook ne jetwandise digital marketing bekwate nnyo munnange aba King Montage Studios ngera bano so bafuna ku 0777 023405 070777023405 ojja kuba obafuna bulungi nnyo bannaffe bano aba King Montage Studios nenge tuvudeyo abayimbi bangi nnyo abavuddeyo kubanga bakomentinga ku nsonga za wuma naye ate sibayimbi bokka ne ba comedian babaddeyo bangi nnyo so awo twagwidde ku munnange omukulu amanyiddwa nga Maulana ne Rain bano nga bannakinku nnyo oba one of the fantastic duo ebaddewo mu bintu bya comedy bino for a very long time era nga twabalako nga baagala okuba nga abayinza okuddirira kuva ku Madrat ne Chiko obozaako Maulana ne Rain abavubuka bano ababiri okuli Maulana ne Rain omu musomesa ate omulala mpozi mu kimuyimbi kale tugenderaawo abakola ebintu ebyenjawulo nabaguddeko wali ku Theatre Bonita nengezaako okwogerako nabo nga mbabuuza ku nsonga za Wyke Bendo okubanga yavuddeyo na resigninga ne bawa example ne bagamba Wyke Bendo ono entebe erabika yamwokyeza naye ne bagamba muno entebe eno teyokyeza Wyke Bendo yekka wabula eyokyeza abantu bangi nnyo so ne bawa ekyokulabirako ne bagamba waliwo omukulu entebe gweyokyeza nga yandivuddeyo naye n'agisuulawo nga Wyke Bendo so ne beebaza Wyke Bendo okuvaayo n'akolanga ekyokulabirako gye bayise example eri abafuzi ab'enjawulo mu ggwanga lyonna naddala wano eggwanga lya Uganda ne bagambira ddala muno singa abakulu bano abakulembeze ab'enjawulo mu bitu eby'enjawulo ne ku ntebe ez'enjawulo bavaayo ne batunira omukulu amanyiddwa nga Wyke Bendo maybe osanga bayinza okuvaayo ne bakola ki ne bamukoppa ne bawoleta essanyu ku bantu kuba Wyke Bendo okulizayininga kyaleese essanyu lingi nnyo ku bannayuganda bangi naddala bo abali mu nsiike z'entertainment oba n'abayimbi so ne bamuwerako example ne bamugamba muno bamwebaza era mbuno ne bali ne babuuza sindi anasobola kikwata ne bagamba buli wabeerawo omuntu awo wansi ng'alindiridde okukwata mu ntebe ne bagamba kati gwetunulamu ne ku ggwanga lya Uganda ku ntebe y'obukulembeze ggwanga oli n'amala asulawo bw'ati entebe wabeerawo akoze eki ali awo wansi alindiridde okulaba munno akola akituulamu so ne Wyke Bendo waba yavuddeyo n'akisulawo ng'agamba takifunamu sindi alina okuba nga akola ki waali awo sinyaba batuuseko Maulana ne Rain nga bagezaako okuba tooki mu nsonga za wuma ne mu nsonga za comedy nga bwe zigenda mu maaso ne mbabuuza ku bbato yaabwe ne Madrat ne Chicken ne Jawdi mujjukire balwanako emabega eri mwaka ogwedde ne beefumita ebikonde ne balwanira nno ddala okwayo omukulu ono yali yamanyiddwa nga Madrat yalwana ne Rain yes we balwana munnange mwategeera ebyabeerawo so ne bambuulira ebintu bingi nnyo byenjagala okubanga nkutuusaako era bagambye mbuno bagenda kuba bateekayo concert ekitegedde ekivulu ekigenda okubeera ekyamaanyi ennyo oba gye twandiyise battle mu kulembeze gwanga wateera ebivulu bino so kankutuuseeko omukulu ono amanyiddwa nga Maulana ne Rain nga bakuba tooki mu nsonga za wuma ng'ate bayogera ne ku battle yaabwe egenda okubeerawo between Maulana ne Rain ne mukulu amanyiddwa nga Madrat and Chiko asobola okutegeera ani anagiwangula then tukomawo tugende maso towerabira kintu kimu kyokka genda wansi awo subscribing o sharing o commenting wano ku Celeb Jazz nange King Smith bato ya mwene Madrat and Chiko yakomawo bato ne Madrat and Chiko bato COVID yajingiramu nenge ekyagenda mu maaso anytime now like I can say anytime now tujja kuba tukola bato naye nga tetunakola bato waliwo ebintu bingi nnyo ebisinga bato ebikira bato ngaki bintu bingi nnyo nga mwokuwasa okuwasa atukosa mukulu wa ku stage tujja kukola bintu ebisinga ebyayo bwakabi bingi okusinga bato nimwasi ngo tumanyiramu tukyateeka shows tukyazanya nga skits tukyaweereza abantu art munkola za art nyingi nnyo waliwo n'ekijjawo wakati Maulana and Rain ne Madrat and Chiko there is something big as in big ekigenda okubanga tugenda kuunitinga tugenda kukolamu awo ka union tubeeko ekintu kye tukola ekyakabi mujjaba mukiraba kibi nnyo okujjula ebitanajja okay nga mmwe bakomedia mukyogerako ki gundi yanone ya resigninze Wyke Bendo okuvaayo n'asulawo tannawezaako na mwaka yadde emyezi 5 n'asulawo tawero n'asulawo bayimbi banne teyabagwa the reason ate naye tanabawandiike wabula n'abasindikira Facebook post nti nze mbikooyi
amazima kituufu fenna tukinako mukakafu ayinza okuba nga fake account yakisuddewo naye nze yagisuddewo naye nze ekyo njagala abamu ku bakulembeze abatwala Uganda abamu ku bakulembeze mu Uganda bakiratwale ng'ekyokulabirako nti Uganda esobola okukusukkako n'ogisuulayo ogisuulawo nze kati ganze etwala Uganda tasobola Waikibenda kyeyakoze ekyokusuulawo tawulo kibiba bannabyabufuzi mu kikoppe olabe ekifo kye baakuwa yabadde alagaana essuula tasobola alina omuntu gwe yabadde alagaana Uganda bwe beesusse yandibadde yakisula 2016 nolabera yabba tewali bubbi era bino bana ebigambo byange so n'olwekyo Waikibenda yabba obululu n'abeera nga yasuulawo tawulo kintu kyamumenya nga Waikibenda naye alaga banne bwe babba nti si kirungi olagawa Waikibenda yasuulawo tawulo ndi tuli kuti si Waikibenda so Waikibenda waba asuddewo tawulo nga ate yabadde omukulembeze waki topic yabadde abaavu wawu kati abaavu waba asuddewo tawulo kiraga nti n'abalala basobola mukama abalaba naye kati gwagisuulidde ye Sindi gwe mulowooza Sindi anaasobola abantu Sindi ajja kusobola kubeera singa buli abaavu asuulawo omuntu waliwo wano omuntu wabaawo omuntu bwezolowooza eri ng'oli Waikibenda akolowooza emabegeno wabaawo omuntu emabegeno waliyo Katumba mabegeno wabaayo Katumba. So by the way nga tuzze mu bya serious bino nze nabimanya nti bijja kubeerawo kubanga Waikibenda bw'owulira ye statement yakoze nti abadde talina kyafunamu nnyo kyamaanyi mu association ne ye facilitatinga yeteekamu ssente so nze nange naye mba nze ngisuulawo sifunamu sirina kyenfunamu ate nfutyankibwa balowooza ndya ate sirya nze mbisaagala bamenya oba nga tebasobola kukwatagana kati omuntu bwajja nga ayimba solo ayimba bwomu olwedde mu mutima aba akimanyi nti nsobola okukimekinga nga ndiki so ekyokwegatta kati basooke bakireke tusooke tutereeze ebirala eggwanga kuba kadde ogamba okwegatta n'omuntu atayagala kituufu wekanga kalabusi ng'osudde otawo si kirungi kwegatta n'omuntu nga tayagala kalabukolooza tokozeseza kigambo kinene wekanga okalabusi wekanga kalooza okosezza esi kirungi kukola ki kola union nga gwokola nabo tebaagala manyi abantu bano babeera n'obusajja ku mutima wani tobikkule mutima gwa muntu gulaba bw'ogamba gw'omukulembera naye agamba akulembera ani oyo ate n'ekirala nze simanyi meeting kyeyatuula oba abayimbi batuula nga bangi ne basalawo percentage negaa nti Waiki atutwale biki ne Waiki we bali kusulawo tawulo kirungi nnyo bagenda waliwo abantu bangi bagenda osuulawo Uganda wano wetulaga tugenda kufa bamazi